butongole neewaayo mu mikono gy'abamateeka era nga ntuukiriza maama kye wansabye nti ogenda kunsonyiwa bwe nakikola era nga nakikoze naye taata w'omwana naye namukubidde nenjogerako naye obadde obamanyi n'obamanya be bankubidde n'obaagala naye baŋŋamba n'ogamba ogenda mulya ne baŋŋamba Silver weekwate weetwale bampita walakira Peter. Wano Uganda abangi baagala ebyononese kati singa okola content yo nga mubi ng'alabisa nga weemula nga kola ki asobola otambula bamukutte ne komera gyalimu kati ayinza okuba nga avuma abasanze munda mu komera ate nga bamukutte nabo bali munda abasibe kennyini ayinza okuba nga abavuma oyo wakuvuma ate sigamba nti alina ne side nti tayagala Bobi Wine tayagala Museveni ye ne Bobi Wine yamuvumako tayina gwatavuma ayina side. So do you have anything to ask the president? You want the president to do anything for you? You ask him. And the government of Uganda and police. Let me use Uganda because I never go to school. Okusindobasano gamano no nyankole. Kanjogera Oluganda. Okusoka nsaba okwebaza nera ngampa ekitiibwa omukulembeze wange President Yoweri Kaguta Museveni neneebaza n'abantu abambeereddewo mu mbeera yonna embi gye nabadde ndimu ne ku ddwaliro kwe nabadde ne treatments zonna ze nabaddeko neneebaza maama full figure n'abakyala wa TikTok atukulembera ku social media olw'omulimu gwonna gwe yakoze ogwabaddewo neneebaza n'ekitongole kyonna n'omukyala maama nanyini mwana eyansuubiziza nangamba weekwate weereete tetukunoonya nnyo nja kusonyiwa bw'onaaba weereese oneekweka awo ebisigadde gavumenti ejja kukwasa omukono ogw'ekyuma nange neneekwata neneereeta mu butongole neneewaayo mu mikono gy'abamateeka era nga ntuukiriza maama kye wansabye nti ogenda kunsonyiwa bwe nakikola era nga nakikoze naye taata w'omwana naye namukubidde nenjogerako naye obadde obamanyi n'obamanya be bankubidde n'obaagala naye baŋŋamba n'ogamba ogenda mulya ne baŋŋamba Silver weekwate weetwale bampita walakira Peter ovaawa nva kya Masaka ey'omukyaza nga mu Lwengo district okola mulimu ki ndi mutemi wa nnyama nabadde njiga kutema nnyama ku bbucha enalumunya mu Jomaali gyokolera gye nabadde weegombera obwana bakakwata bumeka sikwatangako mwana yadde mukama akuwa omukisa siina n'omu gwe nali nkutte nomukama yeetaga mukama amanya gange nze walakira Peter eya social media Silver Unity. Olina emyaka emeka? Mpezeza 2. Silver Unity juzi yavaayo n'akola video ku TikTok n'agamba nti yaleeta ekifaananyi ky'omwana muto myezi oba mukaaga kibebi kirungi nnyo kiwala kati n'akikolako video n'akyogererako ebigambo nti agenda kikwata bw'amala okikwata agenda kiwa obutwa kife ng'amaze okikozesa n'ayogera ebigambo nga bikyamu kati video eno netambula bwemaze okutambula kyemanyi wagirabyeko abatulaba ku Lincoln TV ngenda soka baterako video eno mulabe ebigambo bya gundi ono bamuyita ki Silver Unity video gye yakoze zala muzale nze kino nekizaala kino nsoka kizina kino nenkyezaalira kubanga saagala kikulira kinzineko buno obubaka bugende eri abazadde ab'omwana oyo nkimanyi kyabalumye nnyo era mwawulidde ennaku n'ennyiike y'amaanyi ku mitima gyammwe olw'ebigambo bye navuddeyo nenjogera ku vidiyo y'omwana wamwe gwe mwapositinze ku TikTok era nga nvuddeyo okwetonda olw'ekyo omuntu atamanyi Silver Unity ye muntu agenda okkeera ku makya munyiigire okitegeera omuntu atamanyi Silver nzaani ojja kuluma omutwe ku lwange nze content wange ku TikTok wakunyiiza abantu wakuvuma na kunyiiza kati video eno bwe yatambudde nanyini mwana omukyalo ono naye nakola video ng'akaaba nti ono gundi Silver Unity lwaki ebigambo ebyo byonna yabigambye omwana we nti agenda mumukozesa agenda mumukwata ate amalamu w'obutwa kati omuyayi ne bamunywa oluvudde mu kooti wabaddewo ne gundi Honorable Balamu naye kyamuyisiza bubi nnyo kati bwe babadde awo weri wa kooti ng'avudde mu kooti Silver ne bamugamba akole ki anyonyole
anyonyole abantu anyonyole eggwanga nti ebintu bino yabikola just kufuna views kufuna likes era byayogedde mu video. Yes, kambatereko video eyo dakikemu 2 muberenga mulaba ebigambo bya Silver Unity byayogedde nga yetonda mu maaso ga kamera atugamba nti bino yabikola yabyogera naye ngasaba kisonyiwo tovaawo. Is a man who is threatening to rape and defile and kill a young baby using poison. I think such men on social media. He said, "This girl, if this is my daughter, I will do anything on you. As beautiful as you look. You know, There after I kill him, and you kill her with poison, then so you can kill people. How many have you killed? So far. So why did you like that baby? You are a fan. You're a fan of a baby. Yes, I'm a fan. I like that baby so much. Yes, I was raised. So you wanted to eat her. So you sleep with the children? I cannot. So you sleep with children. I never. So what did you say? I speak that. Because you are honey. Let me use Uganda because I don't know. Watch why you get the watch. Kumano mto. Baswande embeera gyenabademu mu butamanya n'embeera ebinabaddendumu yeyandetedde ekintu ekyo naye nga nasabye neneetonda nensaba ne maama w'omwana nampita neneereeta mu buntu naŋŋamba tutuule ensonga tuzimale onayagala kati omwana ayagala murepinga. I cannot do that. Ate wagambye ogenda kikola omuwe n'obutwa. Sisobola nakyo kikola era neetonze neneereeta newanonzeko nga nsaba okusonyibwa era ye yaŋŋambye jangu wetonde. Okay, in a special way, I want to thank the presidential advisor, Madam Full Figure, who has worked tirelessly with the Uganda police to ensure this man is located. And also I want to thank the lawyer of the family, Mr. Nahewa Precious, for... Katoyo naye Silver yinzo munyigira ate nga takoze kinga talina musango. Katoyo naye content ye baizawe yavayo n'abagamba nti oyo content ye sigamba nti abali serious ayinza okikola ekintu kisegeeza yakikola nga content yakola just content kufuna views ayagala trading bamutegeeza ayinza baizawe n'okikola nalaba followers bayagala nakivaamu nagenda mu content endala kati kyogamba mwe ngaba TikTok mulina types za content gwe mubesingirako tugeze nti kati ono ye wa bivumo nti ono ye wa bigambo birungi kitegeza buli omali na type ya content gwakola kati ono Silver Unity content we tukitwale nti ye ali mu category ngeyo wa kulabisa ye yagamba nti just content zakola za kunyiza abantu na kubasanyusa asoro sanyuka asanyuke asoro kola kyanyiga nyige yaba yesiga ki